singa yali abagamba nti mulina okwekolerera nga yabategeka singa ebyo byonna tebiriiwo tebandibuzikudde. Abaana tomuwa tomutegekera abaana okubakebeza kuza mpozi nga nsindala kakati mpozi nga nsindala kubanga nze mani nga nze nakula ne kafeero nga yajja talina mwana n'omu wadde omukyala natuli ffenna mwenda kirana ndooza nga mwenda mu makula gitasinga ze maganju kati ebibye byemmanyi nze birala nayo bisiikirwa mu kumufuna twamufunirawo ku Nairo Theatre kati ate nga gulumanyi nti ebikyala mukulu naye kati nsaagala nnyo okuyinza mu bintu byase seddira nkimange musajja mulangira ngezaako okuwanuuza ebyo nyinza okuleetayo ku baana ate abalala bemutanalabako singamba ngezaako okuwanuuza nga basatu oba bana nsobola okubaleeta nembaga ti abaana bano nze mbamanyi ne maama waabwe mumanyi lwonako ntwamufuna ndumanyi ebyo siri wankima kagende ku byange mwebale nnyo okujja okunzikirako mukyala wange nabale nnyo tukungubagirako bannange abaana temubategekera mubateeketeeke kyokola kasita abanga era watandikira okusinziira okugenda okutambula bwati agenda nonya sente abaana mulina okwekolerera muve ku sente z'abakadde bammwe kubanga erinnya lyo lirala n'ebyange birala omukisa gumulala n'ogwange mulala ojja kugoyerera ku gwange nga nze ntonde bakutema nsansa ensansa ebibira byagwawo tezikyalimu kitegeera olina okubanga weeyiya katono senga sakozesa amagezi naye ngaekyomukisa kyalimu mu kukozesa amagezi n'obwongo nga mulimu okusoma ati nze kinnemeseeyo mundeyo waggulu ne mu mboozi zonna kasita batandika miitingi z'oluzungu ate kati amama ekyokumusala kitegeera mbasiba kineeko mu maaso kikyo omukisa omulungi n'empeerera zaasoma kampeerere abali basomye balinjuna mwebale nnyo mwebaliita taata wange era ogenze n'oyogere naye ne balooya sisaaga ono yasoma n'atuuka mu senior 6 n'angamba taata kati njagala olekerawo okumpeerera kati weerera bato bange nze ngenda kutandika okuyiga nomugamba okakasanje ntandika okuyigira okuyinganga mpeerera abalala bato tewali yatasoma yensonga embeeza mu biboroka ebikadde yensonga embeeza mu mbeera etanyuma bulungi naye ate ekyomukisa omulungi nkakasanga sente zange buli gye nazisa ntandika okuba nga nzirabako ate abaana saabakula nti mbawadde katalaba nti nabazaala kubawerera ebebe bizinesi kubanga osobola omuzaala nakufaanana nnyo natakufaako natakwagala kati abazadde kyenjasaba kimulisibafena katalabazadde bwenga mulaga abaana bammwe mikwano ekirala muzaala abaana temubategekera mubaleke abaana bemuzaala temubategekera mubaveeko wano zinye nagulawo bwenu abaana bemuzaala nkiddamu abaana bemuzaala temubategekera wabula mubateeketeeke mukawulidde mukole ki abaana bemuzaala mubaveeko temubategekera wabula mubateeketeeke omwana bw'omuteekateeka akula amanyi nti kino bwendikula nenkola kino nenfuna kino bwendikula nenkola nenfuna kino njagala nkole nfune kiri nze gye bali abato tobajeba nano jankwe yambalagadda omubalenzi adda ku jemba ono balangira muteyironati ono yadda ku jemba mu balenzi kitegeke namala emyaka mingi nga nyina omwana omulenzi ono yekka kati ate nayagala nfuula ennyo muganda we nayagala nfuula ennyo muganda we neŋamba nedda nze siri muganda wo
kwate kuoge ndoka kwa kunonya soge nse mikisa jo emikisa yange siye dijo tambula ogende buli kaseera abeera ndisibaku nemugamba mubako tambula ogende ononye nakuwerera atuntebezaki akati awo nebakwatagana nobajjo yabwe nebata neokulembukana nenokulya nti ate bateka birongo abantu bagamba jemba mubbi tasasula nambisange tasasula era bwe bali babala ababbi nange natukate nemubaliramu kubanga yatimbanga ebipande olwokuba alina taata we nga yagamba nutandikira kwaliwa kono nensanga nimutwe munene ku kipande negindi obeera okugira bwatali mukiseera gyamufunyiza waonokwangiriza mitwalo ebiri oga agerengetanyiza aleesimu naye ngaomuzadde nosirika nogamba nti ali mukukola ki okugerengetanya emikisa gyogiregu bane muba mutambula ku nguudo nze njagala mufune ekyokuyiga nga mutambula ku nguudo ezo buli wosanganga ebitaala byetegereze bwe kiba kyakalwegi omanya kikyakuba ekitaala bwe kibuza ensonga mu nsi eno ng'okola ebirimu gyo ng'olaba tebitambula omanya kikyali kyaki kyalwegi wabula bekigezaako nekidda mu yeroyero tandibwebona abaddi nja kuzifuna kati awo nakwongera mumanyi tojjako kigere mukama bwakuyamba awo si kyangu awo okuva ku yero eyo waba otawera kiyinza okuddayo nekiddakulwedi kiyinza okuddayo kiyinza okwerabira ekiddayo kulwedi nga tekinaba kwakakuligi naye katonda bwakuyamba noyongera nofayo nekigera okulaga kyakagulini batta bwekyakagulini kiba kikugambirika tambula ogenda ononye emikisa gyo mu nsi gyolaga ako kategeeza ki kategeeza nti abaana bwe muba mubazaala tobuteekateekera katonda bwakuyamba n'ofuna wateeka oluba kibala muweerere abe n'amagezi omuntu eyasoma banga akabajjo k'egiraasi akabajjo k'egiraasi nomala okasa bwe kati nosala omutayimbo wanga munene ngaekisiki kiri byonna nobissa mu ttaka noga nti omwaka gumu nja kujja mbale ndabe ebiri wano akabajjo k'egiraasi katono ekiti kye omutayimbo gwenkananga guli obiteeke mu ttaka omwaka ogwo okomewo otakule bw'olisanganga omutayimbo guli omunene gukyenkanankana ogenda kusanga bukola buti kubuuka ku buwunga bumyufu nga gukubirira akabajjo k'egiraasi bw'olikola bwoti ettaka lirivaako bw'olikola bwoti ogenda kulengera gy'olaga ekyo nakyo sibiba mu kitegete eyasoma abanga akabajjo k'egiraasi nze gakkiriza nti saasoma naye mbeerera abaana bange ate bebanyigiriza oluzungu ebyenkwatako byenkute byesikute si nsonga naye mwebale nnyo muganda nga kayembaliwa agenzi alina kwalaba kayemba alina ekigabo kyeyagamba omwana wange manyi mu nsi buno abasajja abasinga obukoddo mu ssente Aruna Mayinja Kayemba Kapo era mbadde ntudde wali ono omwana ono nazina amazina nakola bwati nze okulaba Kaponga akwata musabagambye wali Sukanyende olaba kutesenge nadeyo mkwalo nakuona mufuni nemugambo oyo tagaba neshikulimwesengo naye Kayemba ono yanyinyonyola neŋŋamba abantu bano lwaki tebagaba sente balibatuufu era Aruna kyanyonyodde mbu yasanga ono akola ki ajibuuda namugamba bwebizaki abo basajja batusanga ffe twayimba dda akimenyewo
Mpunye kulisi olaba kama iki. Aruna mpate shizike muzelo abasajja abo banjigiriza nawe